mugeya olugambo olutufu lubeere n'okaba teziriko kakati mukwana gwange gwatulaba njekiwayirirewo naye nga tanabakubanga ate ababuuzaako njagala okujjukiza gwagenda mukyalo oba osobola okukola covid test ogikole nga tonatwalira bamukyalo nawukeera ate abo munaba muvaayo nga mukomawo mwekebere temutuleetera bizibu bano ebamu ku bantu abanene nga sinabasoma okusooka okuze ku bantu kababuuzeko bona bonna ayakedde ku makya naga nti nze kukedde tv kwenkeerera kyenkye kya weekend tuzza kukiggalawo mu sitayo luli eri luli katulekere naye nga fe tuvaawo programu zenda nyingi enyuvu zigenda mu maaso naye nga olugambo tuzze na bingi nnyo wiiki ebaddemu ebintu bingi nnyo ensonga za covid zongedde okufuuka ensonga za covid kubanga kubanga abanene bangi batugendako eri nje giddamu nga tuvudde soko maleeyo nga tobugasaawo kubanga abamawulire begasse balwanyisa covid-19 naye nga waliwo lisiti y'abanene abafudde covid-19 kino kitegeeza ki nti muganda wange yongera okubanga ate weekuuma mugero enjawulo abanene abawandiikiddwako mulimu Honorable Faith Alupo yali wa NRM yaliwo epalisa saidi eyo omukyalo oyo yafa nga 15 Septemba yafiira mu ddwaliro Mulago. Lieutenant Colonel Sebastian Shaban Bantaliza NRM kada yafa nga 27 October era Mulago Hospital. Honorable Hajat Rehema Watongola NRM yali era naye wa NRM yali mubaka omukyala w'ekibuga kya Kamuli yafanga 12 November Mulago yaliko omubaka we Masaka omukyala era naye yali wa NRM Honorable Fred Nanziri Kase naye bakonfirmize nti yemuse naye bamutadeko ku listi Agahan Hospital Kenya. Namutumba LC5 chairperson Haji Sale Kambugu naye yali wa NRM yafudde nga 16 December Mulago. Honorable Robina Sentongo Nakasirye DP stroke no abadde omubaka omukyala owa district y'Ekyotera afudde nga 18 December 22 Aga Khan Hospital e Kenya. Kino kitegeeza kigwe munange omuganda wange gwe ali ewaka yongera okwekuuma kubanga twasembayo okumanya ne gas oxygen cylinder tezikyamala si bwe kiri ate nga mulimu n'ezaali feke si bwe kiri nga byonna byali confirm bisoka n'ekyuma kya kansa kyatalaga Fifi olwakadde kansumulyawo nyini n'okwambala masiki no keeping a distance. Wiki ebaddemu ebintu bingi nnyo era twalabye ebikwegambye byewuunyisa byongera okubeera mu nsi nti twafunye wiiki eno enyini ola yakonfaming ekintu ekyo postmortem report tetubagitulaganga ne famire egisaba kati balabaga kiki kati tusobola muteeko nekuguli bamuleeta ekibuli bamuleeta singa mu lujjudde lw'abantu awo akatambi kusinakalaba balebaga nti wiiki eno enongo bagiguddeko okumala ennaku okumala essaawa 2 essaawa ezi saidi eno kino ekitongole kya gavumenti kigamba tubagudde ekyayina kigamba nedda tunabaggula ekyawunyisa okumanya abantu bali bubi abantu beetaaga endongo simaina kumanya oba korona onaagenda ddi mu ssaawa 2 ezo posita ezakubiddwa amasimu ga booking gakubiddwa bizinesi abantu ze bafunye essaawa ezo aye ne zifiira mu kiseera ekyo nyininyini nezigambika waliwo we bawadde ku depositi Johnny Black yangambye nti yabadde amaze okufuna amasimu 10 bamubuukinga Christmas New Year's ng'enjala gyayina mu nsaawo munaga nti kiwedde nabo batebatulaba nti tuli bubi izuye Johnny Black Saturday jangenda kukolera mu kiteeteeyi bakakase nti tuli bubi Johnny Black oyo ali mu mpaka zino ez'Amama Awards ayina kategori gy'amutaddemu ey'aba upcoming wa pricing ensi niyo nyine ega nti okikulu yana lukyali ya pricing twamufunye ku nsonga zonna soko mutuutandikira awo muganda wange bakunominatinga mu Mama Award so owulira otya amani mpulira ddala essanyu ery'amaanyi mpulira bulungi nnyo I feel so happy because abasinga bagamba nti Mama Awards beenonyeza byabwe
zigenda kuyamba zityo omuyimbi wa Uganda. Saidi yange ey'omuyimbi basi manyi bigenda byabwe naye kye neebaza like nti ziri wano Uganda. Yes, zikubye touch mu music industry ya Uganda, at least Africa yona eri mutunulira Uganda. Mpulira bulungi nnyo kuba ndi omu kwa abayimbi abali nominated because bangi bandyagadde okuba nominated naye tebali nominated. So zina awards zikyasinze mu Africa bro. Ne John Black tukumanyi ng'omuyimbi ow'amaanyi. Uganda ogikubye buli omu akutegedde. Bakunominatinga batya nga upcoming? Nedda anti mu Africa okitegeera zinaadinga nganye za Africa. Okitegeera kukyalo kya mwenzi okuba nga gwo wakayo mu mupiira ku national team n'otandikira ku katebe naye ate n'osanyuka okuba national team ekuyise. Okitegeera so kati zino zina awards za Africa. Breakthrough ate n'ekirala zina award like bali emyaka egiseewo kaawo okitegeera emyaka ng'ebiri emabega. Okitegeera zi emyaka gye nagiramu ne breaking through ne inspiring abavubuka. Kyolaba abantu essemu ezo categories bro. Kakati awai kakati manengenda kugamba bamutadde mu upcoming artist ali mu categories 2 waliwo gye bakuliyetinze omanye empaka zino za Africa yonna kakati batuddemu ne bagamba ddala kijja kuba kibi okuvaano mu Uganda nga tewali akoze eki nga wali awangudde ne bateekawo Ugandan Act nti yes bana Uganda bokka wakiri teeka mu eyo ejja sigala wano tabangawo yesoose baga category ne yabana Uganda naye tugiteekewo we batawangula eriyo nayo yonna wakiri no esigale wano nawulidde nti batadde Ugandani Act mwe muli Bebe Cool waliwo ekibuzo etwabuuza Ugandani Act mwe muli Bebe Cool mwe muli Shiba mwe muli John Black Spice Vinka kati bakitegeeza ati kweyo kuliko jo sigala wano Fresh Daddy bamutadde wa Ugandan Act mbana Uganda babasosola mbati abagenda komanyize mwana bine ebintu bya awards ntegera mbabuulira bayira zina awards zo bangi bakyebuuza kyannemera ddala baza kulinnyirira talenti zaffe kutumalamu maanyi nga Uganda ffe tukyasinza talent in East Africa obuzibu bwakoze bagadde nnyo promoting ebyobulambuzi singa music ate nga award tebayitaddemu bayimbi baaligambye tulonde ebifo by'obulambuzi nebiteekamu ne tubirondera omanyi empaka za music naye ate abasaddemu ssente wano erimbo z'omulago mokyalezo netuziteeka abayimbi toyinza kugira musajja Dr. Chameleone tali muzina awaali Kenzo biggest export gwe tulina music taliimu kubanga omugamba muno bali local lwaki tebazitutekenya kuba nti bagala bali international because ziri Uganda kitegeeza yeraga pimpi yakubyemu tochi n'alaba abazitegeka n'agaba ebintu byabwe ebibuzo bikyali bingi nnyo nange simanyi lwaki bazimuteekamu ebibuzo bingi ku mpaka ezo ansa zikyali ntono kuba waliwo n'abaweyambuza nagamba kale nze loko artist ngenda zifunamu ntya ebibuzo bikyali bingi newange wakasigenda kujja kwesimbawo mu ndiro nga tuvuddeyo eyo Haji Kamoga tulinawo wali ekijja kya Zaapa Haji Kamoga guno omwaka tagwevumba gwo gwadde muzibu nnyo omwaka banje nkyingamba musiimako kimwe mazima gwe yali evumyemu ate lwaki gattawo yagattamu gundi omwaka guno agumazeko mu style onakulagula yawangudde award Kamoga Property Consultant bawangudde award azenga baziwangula award bakyatwewuunyisa oyagala ku mwana w'omugenzi kisaaki yetaga award endala nga nawangula award week twagitandise namukolo gwolaba ogwo Zion kale naye nga hakize esatu okuli Amina okuli Wasira Zion babadde buli omu kugamba bakwita akiika buli mwana nga bamusabira oyo kalungi family kiwumira family eyo kati yabadde n'omukolo ku weekend eri nga tutandika abaana abo ne babawonga mu maaso ga Allah jukira haki zamuwa abaana omwaka oguwedde guli eri buli haki yamuwaayo buli haki yamuwaayo era Fifi yabadde mujulizi ku nsonga ezo nakula nnyo Zion yangambwe mboze tamale nga nti ne Fifi ono kati Wasira oyo Wasira emuto eri oyo Wasira kakati tuba tuva mu mukolo ogwate ogwa akiika
ate tumalako wiiki eno still n'awaadi obadde ontiisizza naye nga twamusaba omukulu Kamoga ku birthday ye tuyambe ne tusaba ne ab'ekiguli twabasabira ku lunaku olwo ku birthday ne ku luno twabazeemu mutuyambe taddanga aleeta wadde ekifaanagana nze lwaki ne wadde abawo obudde buli omu munnaye ate buli mukyala bakola omukolo gwalina okugenda naye kati eno ku awaadi ate yabadde ne gundi ne Amina yabadde ku awaadi eyo Haji Kamoga ne awaadi eyo kuba yamukyamudde nnyo tukoleddwa nga kampuni y'ettaka esinga kola obulungi mu mwaka 2020 nsanyuse nnyo nsanyukira ddala twebaza bannayuganda bonna bataddemu obwesige kulaba nti tulangula engula eno n'okusiimibwa kuno okw'enjawulo tutwala nga kyamuzannyo afuga kwongeramu amaanyi engula etwongedde maanyi twongera tukole ate tukolerweze n'abannayuganda n'obwesimbu tuba tukola inshallahu taala. Abantu bagamba oba oteekamu akasente okuwangula awaadi? Naffe batunda tetumanyi naye twekangiraawo nga batulonze naye nga abadde tukolera kuba tetukolera mu bukutu tetuweereza bannayuganda babiraba tukolera mu bukutu. Lwaki Kamoga buli kaseera nti yawangula? Era amazima yagasigaza mu nsonga z'ettaka era kampuni yanyesinga amazima mu nsonga z'ettaka bagamba nti Kamoga patakonsaltant so tusiima nnyo kulaba nti batulonze n'abalaba nti balonze kampuni ekalagiriza endala ne mu by'ettaka kampuni ya Kamoga patakonsaltant mu mwaka 2020 bakoze batya okulaba nga owangula awaadi eno? Siri ku organizer kuza organizer buli endala gye bayitamu abantu babaza kutema. Congratulations banaffe aba Kamoga abantu balungi, that's the truth. Naye abakyala twayongedde okwogera bakyala ba Kamoga, they are very good people. Nakyembuuza nga gwe bw'oli mu business ne mukonsuubuga nti wagiyiga wagimanya n'abakyala bano business ino baziyize ezettaka kyovula baamina nti kuba kati olaba nti bayita abantu abali bonna bakikole nti omwami wabeera nga taliwo omukyala ayimiremu kyanguwa nnyo okugattawo n'omukubi w'obutayimbwa ayigiriza nedda oyo nedda naye nga twagala oyo tamuyigiriza omukyala omupya owa Kamoga n'abakyala bana bonna twayogera naffe abafamire bambuzabuza ompya yaliwa kubanga naffe abafamire erinnya erikulema okwogera eye mupya naye mbadde manyi nti ate yasi mupya mu kumutongoza mupya mu kumutongoza naye twamaliriza tukugamba Kamoga totwetantala totugezesa togeza kubanga ku luno akome ku oyo Kamoga si mungi naye kale omaawo kakati vayo nakitende yabadde ne pati olunaku lw'eggulo pati yabadde esuulirako ebintu bingi nnyo omuli n'okuba nti nno gundi yebbawa tomanyi officially bandibanga bakimukooneramu teyalabiseeko oyo bawa kojja kitoosa simanyi kapasite gye yagiddemu kubanga ensonga nyingi ezayogeddwa mugenyi mukulu yandibanga alinayo ensonga n'ebirala ate awo nyininyini bwe wabaddewo ne fanda wa pate eyo ate atabadde bawa bawa yagattamu n'ebirala sooka oti okumukolo katono nnyo katunava Are you ready for Mary Bauta? Ngenda kwebaza omugole okuteekateeka obulungi mbadde mmaze ebbanga ddene nga sisanyukamu naye omukolo gwa Nakitende gumpadde essanyu oba oliawo nsanyuseemu
Owanda. Ayambadde kakala kana ka orange yefanda omukolo. Omulaye awaddeyo $10. Neera wa edit kakati. Bayiga wenze nabali simanyi nti Viola mu studio mwasasula sente. Ewabbawa leka naawe likisoboka. Ateekayo sente sebo okukuba Viola okukola ennyimba ezo. Olesponsor. Era ne kojja kitonsa ataddeyo akakadde kamu ku luyimba olujja. Tugenda kubanga twasibulira wana basusa okutukonkona naye nga tubagaliza biri kitonsa namulayo ku birthday party ya Rashid Lukwago last week. Happy belated birthday na tuna kulairo tugambe happy birthday producer Pademan omwana we Kobe muganda wange eranga fifi katono nnyo Lydia Nakiguli waffe wano angambe kwali nnyo era saidize bamulabiranga ddala ebimbe nawe happy birthday then ne sipapa angambe no kwenchali kiboga yo mama nakabiro sipapa ali be yawuddemu bali group ya mayinje babadde jinja Olugambo mukyenkya nga luwagiddwa. Message Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road Masogo Muzikiti esimu noti 7772 noti 74 Nyumirwa Christmas shopping mu Mega Standard Supermarket. Merry Christmas and a Happy New Year okuva Mega Standard Supermarket waggulu wa taxi parking kade. Singa bamweyana asangibwa Namasuba Masoga Freedom City kukikirira Nyanama era nga soba n'okutuusaako obujjanjabi wonna w'oba kuba ku ssimu noti 753 Bino bitunde ebyawakatundira ddala byonna biguza abasozo property consultants. Sindika ekifaananyi kyekyo ky'otunda ku namba zaffe eza WhatsApp tujje tubikime byonna by'onaaba otunda. Dr. Mutendeke musijjanjaba y'ekizungu ng'ajjanjabisa eddagala lya Habo ye mutabani wa Alhaji Saddam Rashid Lukwago abavumbulidde RD y'abakyala abalina endwadde za UTI kabotongo kandida n'essanyu ly'amaka shidi cough mixture eri abalina endwadde ezivaako okuziira. Omwoyo gwa Mukama guli mu nze kubanga anfuseeko amafuta. Jangu kwa 3 Desemba olabe Katonda ng'akozesa bannabbi ab'emirundi ebiri Nabbi Mwingo Moses Bright ne Nabbi Brianna kuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 12 batukoleeza kando.